omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama bwe yali nga yogera ku Qur'an yagamba ta'ahaduha mujiddingane Qur'an fa innahu ashaddu tafallutan kubanga edduka nnyo mu mutwe. Kakati omunoonyi wa ilmu ono ekkubo lyakutte nga talina kyayagala okujjayo nga ze kunoonya kukola ki kumanya. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallama omuntu Allah amwanguyize ekkubo erimutwala mu jjana. N'atugamba nti wamajtama'a qawmun fi baitin min buyutillah, era abantu basobola kubeera nga beekuŋŋaanyiza emu ku nnyumba mu nnyumba za Allah ng'abantu abo bazze kubeera nga banoonya ddiini yaabwe okujja kubava Allah nga badde ebintu bina. Ekisookera ddala nazalat alayhim sakina, Allah abassaako obutebenkevu. Ekyokubiri waghashiyatuhum rahma, ne babuutikirwa okusaasira kwa Allah. Ekyokusatu wahaffatuhum almalaika, malayika ne ziwambaatira abantu abo. N'ekisembayo wadhakarahum Allahu fi man inda, Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'ayogera ku bantu abo ng'aboogerako amannya gaabwe ng'abategeeza zimaliraka ze ezimuli ku lusegere. Kitiibwa kya bbeeyi Allah okubeera ng'akoze atya, okubeera ng'akwogerako.